waliwo Kadaame yajjemu olubuto naye wetwogerera nabaana egenda kumuvundako singa baba tebamwanguyidde kumuwa bujjanjabi. Ngenda kunyumya sitoori eno naye sigenda kupulenga maloboozi ga muwala kubanga teyatuwadde lukusa. Naye njagadde sitoori eno njogereko naawe ali eya pulaninga okutoloka ogenda kumanya biki by'ogenda okusanga ebweru. Bw'anaaba ampadde olukusa nja kupuleyinga amaloboozi ge mu maaso awo bw'anaatuwa olukusa. Ngenda kubanyumiza sitoori eno. Omuwala agamba bw'ati, agamba nti yatoloka naye sowaaga oba bayita basowaaga abo badreva bammwe abo ababatolosa mbu bw'amutolosa n'amutwala we yamutuusiza oba we bakuŋŋaanyiza abatolosi baabwe nga bamaze obbatolosa. Nti dreva ono yareepinga mwana muwala. Ekifo we yamureepingira mu ruumu wennyini agamba nti mwalimu ne banne abalala nga bali katanda ndooza aka waggulu kuba agamba nti yali wansi naye ne banne abalala abaalimu waggulu bo ne bongeza rediyo baleme kuwulira bifeemu. Kitegeeza oba baali mu lukwe nze naawe naye bwe bito we biri wabyogera mu ka odiyo ke yatuwadde. Agamba nti wayitawo akaseera maama Kiyumba waabwe n'abagamba munoonye gye mugenda kubanga nze Kiyumba ngenda kukitunda si kyali maama Kiyumba. Ne bagezaako okunoonyanoonya ne wabaawo omuvubuka n'amaloboozi g'omuvubuka nago ngalina nga naye alina by'atunnyonnyola. Omuvubuka ono omulala atali eyareepinga. Omuvubuka ono nti nga bakwata abawala bano abatolosi bano nga babamuweereza ndooza abafunira emirimu. Omuvubuka agamba nti omuwala bwe yatuuka eyo noono n'amunnyonnyola buli kimu. Omuwala gwe baakwata n'annyonnyola omuvubuka buli kimu nga bwe kyali n'amugamba naye nafuna olubuto. Omuvubuka ono gwe baaweereza abawala bano n'akwata essimu n'akubira omulenzi kareepinga muwala n'amukubira essimu n'amugamba munnange ebyaliwo omwana agamba ABCD naye ali lubuto tukoze tutya. Mbunga omuvubuka kareepinga mwana agamba nti eddagala eno baliseera mu Saudi kuba omuwala ali Saudi ng'agamba eddagala baliseera naye ngenda kutumya eddagala erijjamu olubuto e Uganda. Omuvubuka ng'atumye eddagala erijjamu olubuto ng'alireeta ng'aliweereza nga mwana muwala akozesa eddagala erijjamu olubuto. Naye mu kuggyamu olubuto omuvubuka mu ka odiyo oba alina abawala bano anyumya agamba nti eddagala we baalireeta omuwala n'alikozesa tebaamuweerako wadde akaddagala konna nti kagenda okukozesaako ng'amaze okuggyamu olubuto. Nti bwe byali bwe biti omwana aggyamu olubuto ndooza ebintu ebimu biremeramu oba munda. Omuvubuka ono gwe baasindikira abawala bano ng'addamu akubira omulenzi kareepinga mwana ng'amugamba naye bannange omuntu gwe mwampa n'eddagala lye mwamuwa alikozesezza naye temwamuweerako wadde kapanado wadde ki. Ng'omuvubuka kareepinga mwana agamba nyamba omungulire yaawo bupeyinikiira obumumpeere ngenda kuteerako ssente. Ng'ono gwe baasindikira abaana akwata ssente ng'agula peyinikiira ng'abuwa omuwala ng'omuwala amirako. Nti najje guli gwaka kati ebbanga ligenze baliyiseewo oli kareepinga mwana yagamba ono ngulirayo obupeyinikiira obumuwe ngenda kuteerako ssente. Nakati amasimu yagajjako ne bamusindikira message tezikyagenda buli kimu. Abannayuganda abalenzi abali mu Saudi Arabia bannange mwenfudde ki? Mwana muwala kati ali eyo bamikwana apooca n'obulumi ndooza mu kuggyamu olubuto ebintu ebimu byasigala munda talina wadde ekikumi jjukira takola. Bantu mmwe mugenda kufa abaana ab'obuwala mugenda kufa kubanga mwagadde nnyo ssente. Nagamba ze natoloka ebweru tufuna kiralu n'otoloka okuva mu nnyumba ewa mukamaawo nga tewali na nsonga nnene ekutolosa. Onyiigamu katono bwoti n'ofunamu obutakanya ne bosi ng'ogamba ngenda kutoloka nga tewali nsonga nnene because onyiizeemu. Ogenda kukolera wawe batagenda kunyiiza.
mwe be batta ne babasuula mu ddungu nga babasse bannayuganda bannammwe. Naye mbabuulira abaana ab'obuwala baganda bange, abavubuka ababatolosa baagufudde kati mugano. Bannange babarepingira ddala, abamu babarepingira mu mamotoka, abalala akutuusa gy'akutuusizza nga mukwana alina okumala okwebakako oyagala toyagala. Nze ngamba oba tomale gagumira mu biyumba. Mumanyi abaana bameka abasuuliddwa mu ddungu eyo ng'aba basuddayo bannayuganda bannaabwe? Mumanyi abaana bameka abatundiddwa ne babasaddaaka nga bamaama biyumba be babatutteyo? Baana mmwe bannange twalibadde tumala gagumirako mu kontrakiti eri abatolosa bali obulungi, naye buli omu alina omukisa gwe. Teweeyunirira ku munno kuba yatoloka. Ayinza okuba bwe yatolokera waali walungi ebiseera ebyo ng'akadde kano sowaaga gwe balina yatabuka, akwata buli kiramu. Kati badduleeva baagufuula mugano, baagufuulira ddala mugano. Bakadamu batolosa be balyako, be balwepinga lwampaka. Teri byakugaana bakuyisaamu n'empi. Bwe naabanga mu butuufu mpeereddwa olukusa okupuleyinga amaloboozi, njaga puleyinga. Naye azipannaawo sigenda kupuleyinga amaloboozi, naye nina amaloboozi g'omulenzi gwe baakwasa abaana bano nga mama Kiyumba yeefudde, mbu ate simanyi sikyasobola Kiyumba ngenda kitunda, sikyali mama Kiyumba. Omulenzi ali eyo yatoba n'omuwala, kyokka mu kuba baweereza nga babaweereza tebamugamba nti ono ali lubuto. Musajja watali eyo yatoba. Oli kaleepinga n'amasimu yagajjako. Kasa ategeera nti ewuke kati eddagala lyakoze. Naye ono omuwala ebintu byasigala munda lye yapookya. Nabaana egenda kuvunda. Bamaada, bw'obanga ekiyumba ky'olimu ebintu ebigenda okutolosa mbu boosi ayomba, ebintu ebigenda okutolosa mbu simanyanga nkola nnyo, siwummula, twava Uganda nga tukimanyi tugenda kukola, guyiga we bakuba endobo. Bw'abanga boosi wo mu butuufu takukkiriza kuwummula, genda mu toyisi tamayo owummule. Mugere mutoloka mbu nkola nnyo, siwummula, simanyanga boosi ayomba. Wewe ogenda okukolera nga mu butuufu tebayomba. Ate mulimu omuntu nga togenda mukyusa, nga kyekikula kye muyombya, yombera n'akawuka, oyinza omusanga ayomba n'ekiwuka. Mukwano, boosi tampa mmere gibbe, lwampaka mulimu ebintu ng'ogenda kugumya omutwe. Kontrakiti yeegamba oyina okulya. Musomere kontrakiti omugambe kontrakiti egamba I have to eat. Wakumma emmere nawe tokola, olaba oba anaddamu okuba nti takuwa mmere. Ekisinga okunnumamu abo abantu, mukwata miliyoni 4 ne muziwa bamaama Kiyumba batolosa bantu mmwe, lwaki tetubala? Miliyoni 4, miliyoni 3 akuyambye nnyo. Mama Kiyumba yetaaga miliyoni 3, n'oyo Sowaaga simanya driver yeetaaga akakadde okukuvuga. Kyokka ate ne bamuwa ssente, ne babatolosa, ne babarepinga, mufunye embuto, abalala babatugiddeyo babasse. Ezo miliyoni 4 singa waddusa odda ku deportation ne bakuzeeka, miliyoni 4 obadde ogulamu akapoloti. Miliyoni 4 kale zibadde zijja kuyamba zikutwale mu nsi endala. Lwaki tetubala? Lwaki tetubala? Obawadde ssente bakutolose, bakutuze, bakurepinze. Bantu mmwe mbabulire mwegendereze bamaama biyumba nabo Basowaaga bamwe ababatolosa. Ebyo okutoloka mutoloka, naye mukimanye nti bw'onooba wa mukisa mubi bigenda kutuukako. Bigenda kutuukako. Kateebereza ono omuwala eyaggyemu olubuto bw'atafuna ddagala nabaana egenda kuvunda. Omuntu eyagenda ku ddungu ng'olina nabaana odde Uganda nga tokyasobola na kuzaala nabaana evunze.
mukama wakuyamba nga tofudde ndowooza obiraba. Tugumire we tuli bw'abanga obadde otoloka boss abadde agenda kutta toloka ngodda ku deportation ojja gamba sijja sobola kwetuusa ku deportation duka Kiwalazima poliisi ejja kulonda. Nze nina abantu bangi bengambye ebintu ebyo toloka Kiwalazima fuluma otambule butambuzi naye bonna baakomawo e Uganda. Naye buli mwana gwe nawa pulaani eyo nti fuluma Kiwalazima nga tutaasa bulamu bonna tewali gwe bazza mu kiyumba baamuze Uganda naye okute miliyoni 4 miliyoni 3 oziba wadde bakutolose bakurepinze bakoze buli kimu. Waliwo ebintu ebimu nga tusaanamu obugumiikiriza okubonaabona si kufa we baba nga tekituwala bulamu. Nze nina abaana abatolokedde obunsonga mbu boss ayomba ogenda kwerayo batagenda kuvumako. Olaba obeera n'abafamire yo ne mukyankalana ne mugirayo n'amajambiya. Mbu simanyanga omusaala gwange nina omwana eyatoloka mbu omusaala gwe gulwawo naye ng'amazima yagenda okutoloka nga tabanja mukama we wadde 10 kubanga alina bamuyinudde ebweru. Mbu omusaala gwange gulwawo guyitamu ng'ayagala yo omwezi gw'olugwako we bamuweerewo akasente ke. Ne mugamba nange naffe gye tukolera tulinda oluusi omwezi ne guggwako ne muyitamu ne weeks 2 nga tebannakusasula. Oluusi nima kusasula nga n'omwezi ogwakubiri gutuuse mmakati naye bosi wabanga obusente bwabukuwa guma. Wenjogerera eyasuulawo omulimu ali Uganda agezezaako bigoba agende buli wamu biganye kyokka nga we yali tewali buzibu bwonna. Mbu omusaala alinga agwagala guba guggwako nga lumu bazimuweerewo wemuyitamu wiiki yazimbanga najira okukwata bosi w'amataayi kubanga omwezi guyiseemu wiiki. Namugamba olumu ssente zibula. Naye kati myaka emeka n'obusente bwe yalinawo yabuteekamu ng'ayagala genda kata byagaana. Bosi sente zirwawo okujja naye amala n'azikuwa. Takulyazaamanyangako zirwawo naye bwe zijja n'azikwasa akuwa sente zo. Tasobola kutuusa mwezi gwa 2 ng'obanja. Oba bwe giba gituuse ebinaakugaba munnange mbadde siinaamu era bw'azifuna n'azikuweerawo omuntu ng'oyo manya musasuzi. Ebintu ebimu tugumiikirize naye awatali bugumiikiriza tetuyina we tugenda kunywerera era tetugenda kufuna. Kyekyo bamekwano tugumiikirize otherwise tukyazigwamu nnyo.